Kale ambaniriza aleba Unique Media mbagala nnyo kubanga musubscribinga ku channel eno mulikinga ne musharinga content weteeka ku channel eno. Yes, nzikirizibwa na kati bagamba Happy New Year mbagaliza omwaka omulungi ndowooza week esooka ya January ono tugenda kuba tugimalako. Sobola okwebuuza biki bye wasetinga ng'omwaka guno gutandika so that tugumalako nga at least byewasetinga obikoze. Leero nina omukulu bamuyita Kyazze. Dani Kyazze yali ku kamera okulaba nga buli kimu okifuna live and clear. Samike ge mannya gange era n'olunaku lwaleero nkomyewo tubeere nga ate tubaako bye tusomesa ku channel eno. Ebintu byeteeka ku channel eno njagala obbajjukiza nti nno ate tubikaka muntu yenna ekisookera ddala. Lwaki nkyogera? Lwa nsonga oyinza okuddayo n'ogamba nti twagala kusikiriza abantu, simanya tulina ebibuuzi bye tuyiiya, simanya biki bizitole ntera obbiwulira eyo. Naye ffe tugezaako kwogera kye tulowooza nti ge mazima. Amazima tebagakaka. Oba oyagala gatwale oba toyagala time erituuka oliganoonya ng'ogeetaaze. N'olwaleero atukomyewo tubeere nga tubaako bye tusomesa eggwanga naye nga sinnaba kwanjula mukulu gwe ndi naye njala obbajjukiza nti JS Medical Hubs balina nsana awo abo bakola mu bintu bya habo bajjanjaba abantu. Oba olinamu pressure sukaali olinamu wagwa ku accident n'ofuna enkovu zino oba oli awo ezizimba osobola okgenda naaba nga tebaziggyako skin eddawo bulungi nnyo nnyo. Mukubireko musawo John musajja ajja bakwata ye ajja kujjanjaba then tusabe Katonda abeere nga ate akuwonya. Then Denaya Events abo bakola bintu bya kutimba bino ebya balloon zibuze smart tezimaze smart omutimbi ajjeeko essimu ng'omukolo gunaatero simanya ku makya bijeewo kuba kweza ennamba zolaba ku screen ziriko Denaya Events osobole babe nga tutimba omukolo gwo bulungi okulaba nga ate gunyuma. Ebifaananyi binyuma olumu tunenya abakubi b'ebifaananyi n'abakwasi ba vidiyo muteyanyumi naye go omukolo wagutimbye otya. So munoonyeeko ajja kuba azannyira mu bajeti ye eyo gye mujja okwasaganya okulaba nga ate omukolo guvaayo nga guli cheerful bulungi. Then ezo endala tuwaniriza buli omu ayagala okudangako naffe zikubeko ojja kuba ate okola ki tuli wamu nga tutambulira wamu bulungi. Olunaku olwaleero tugenda kutambulira ku mulamwa ogwa Manya Kyokkiriza. Manya Kyokkiriza. Oli mu Protestant, oli mu Katuliki, oli mu Siraamu n'ebirala, oli mu Seventh Day n'ebirala obikkiriza era ogoberera enzikiriza yo naye ogimanyi ogitegeera omanyi gye yava bye tugenda oba tutunuulira mweno program. Era buli w'onaalaba face ey'omukulu ono otegeera nga butegeezi nti bye tuba nga tugenda okunyumyako. Naye kansukemu omukisa yeeyanjule ate then tutandikira omukulu. Wangi taata. Ogamba otya ssebo? Gye ndi sabi. Omwaka tugutandise bulungi olw'ekisa kya badde manyi wonaaba ojja tushuutinge ojja kujja okwataganya ogwanga ogumpe nviremu twawukane emirembe. Ekyo tujja kikolera off camera. Kale buuza ku bantu then tutandikira. Abantu ba Katonda mbalamusizzaako abalabi n'abagoberezi ba Unique Media. Ndi musanyufu nnyo okuba nti mpeereddwa omukisa okulabikako mu maaso gammwe. Amannya bampita Jonathan Mukata. Jonathan Mukata mu Luganda Jonathan yaani? Jonathan mu Luganda baagandawaza nti Yonasaani oyo mu Bayibuli baalimu bangi naye asinga okumanyibwa ye mutabani wa Kabaka Sawulo era yali mukwano nnyo fatufe wa Dawudi. Kitaawe Sawulo yayagala amuterekera obwakabaka abeere MK naye Katonda n'alonda Dawudi kabaka. So yayagala amuteekera obwakabaka Katonda n'alonda Dawudi. Naye kale katudde ku mulamwa. Yonasaani Mukata nina title eyange eya Bayibuli. Ndi captain. Captain owaki? Ndi captain omuvuzi w'emmeeri. Captain wa palapase oba ow'ebbaluwa? Ndi captain ow'ebbaluwa eyasoma
n'entendekebwa era nembeera certified, nina certificate ey'okuvuga emmeeri era nagivuga ebbanga eriwera. Nga nkola mu Railway, Uganda Railways, nga nva wano nengenda e Mwanza, Kisumu, Bukoba, Musoma, Nyanja na Lubaale yonna ngimanyi. Emmeeri wagivuga? Emmeeri nagivuga era nasomera mu Mbaasa, nzija certificate eyo. Naye omulimu ogwo tegwali kaliya nti gwe ngenda okukola okutuusa okufa, wabula kaali kabonero ka mwoyo. Okuvuga emmeeri kaali kabonero ka mwoyo mutukuvu, era omulimu ogwo gwayita mu kirooto. Omuntu yaloota muloote n'agenda n'agufuna, era nze bampitira ku Radio Uganda nga siguwuliranga nako, naye okumaliriza nga nfuuse kapiteeni. Olwo ng'oli myaka ng'emeka? Nalina emyaka 21 nga nakamala senior 6 we nafuna omulimu ogwo nga sailor trainee oba omulunnyanja atendekebwa. Uganda mu biseera ebyo teyalina bavuzi b'emmeeri. Uganda Railway ng'ekitongole yalina emmeeri ennene zino ze tuyita wagon ferries 3, MV Kawa, MV Pamba ne MV Kabalega, n'obumeeri obutonotono. Naye nga abavuzi nga bakapiteeni twali tupangisa bapangise. Kwaliko Omubirigi, Belgian n'Abatanzania. So obwetaavu obwaliwo ne batutraininga, era mu myaka mito nnyo, myaka 26 nali nfuuse kapiteeni. Kaakati lwaki ngambye nti kabonero ka mwoyo? Yesu bw'ampita okumuweereza yaŋŋamba nti omulimu ogwo yagumpa, kyogolaba gwayita mu kirooto, ng'amakulu gaagwo gufaanaganako n'omulimu gwa Nuwa eyabajja eryato. Nti Mukama bwe yali ateekateeka okuzikiriza ensi mu mataba, yafunayo omusajja we gwe yeesiga, Nuwa, n'amugamba azimbe eryato. Era bwe yamala okuzimba eryato, Nuwa yali kapiteeni w'eryato eryo, ye kapiteeni asooka mu Bayibuli. Ye yavuga eryato eryo, era bwe bamugamba okuyingiza mu lyato n'abiyingizaamu, byokka bye byawona amataba. Kandi kanga tukatereezeemu bulungi. Abayingira mu lyato ebyayingizibwa mu lyato byokka bye byawona amataba. So ne kaakano omulimu Mukama gwe yampa gulinga okuzimba eryato, era anaayingira mu lyato lino erya Mukama Katonda nenze lyenvuga nga kapiteeni, yagenda okuwona amataba agajja okufa, okufuna obulamu obwokubiri obutaggwaawo omulundi ogwokubiri. So ndi kapiteeni, era bw'onoonya ekigambo ekyo kapiteeni mu Bayibuli kirabika emirundi 157, naye abantu tebakyetegerezanga mu Bayibuli. Kapiteeni owookubiri ye bw'osoma ekitabo kya Yoswa ssuula ey'okutaano olunyiriri lw'16, abaana ba Isirayiri bwe baamala okusala omugga Yoludaani nga boolekedde ekibuga Yeriko, Yoswa ye yali mu muduumizi w'eggye lya Isirayiri. Yalaba omusajja ng'amuyimiridde mu maaso, n'asikayo ekitala. Kati Yoswa n'amubuuza nti oli ku ludda lwaffe oba oli ku sayidi y'omulabe? Omusajja oyo yamugamba nti nze ndi kapiteeni w'eggye lya Mukama. Kati eggye lya Mukama ly'eggye eritalabika, erirwana entalo era teryaliwangula ku nsi. So kati nze ndi kapiteeni, oba kapiteeni obwo nduumira eggye ne bawulira eritalabika, era nkuba bukubi mulanga ne ŋŋamba field eri bweti, mumpeereza amagye, abaana ne bagenda mu battlefield era ne tuwangula. So kati nina n'omulimu ogwo. Kakati kapiteeni wano mu kukula ewaka, wo obulamu bwabanga butya? Basically wazaalibwa oli mulokole?
nedda ndokose wano emyaka teginnawera 15 emyaka kati nga 12 nalokoka 2011. Kati wazaalibwa oli muki? Okuzaalibwa kwange nja kuddako emabega okukwatagana n'omulamwa guno gwe tuliko. Yes. Abantu bagamba nnyo nti ddiini yange. Mukama kyava ntuma okugamba abantu okubaleetera okumanya nti teriiyo ddiini ya muntu. Teriiyo ayina ddiini nti eno ddiini yange. Nedda Captain. Naye kamalirize nsooke nkuddemu kyewambuuzizza nti okuzaalibwa wali mu ddiini ki? Bazadde bange baali bagenda mu Church of Uganda oba bayita aba Protestant. Kaakati kuzaalibwa kwange nakwo kwalimu engeri y'ebyamagero kubanga maama yali ng'azaala abaana bawala bokka. Kaakati nga bwe mumanyi society yaffe eya Africa abaana abalenzi beetanirwa nnyo kubanga ze mpagi zaki ze family. Buli omu aba ayagala omuzaalireyo omulenzi. Azadde abaana 1, 2, 3, 4, 5 ab'obuwala ab'omuddiringanwa. Maama yaŋŋamba nze nti yakola buli kimu afune omwana ow'obulenzi n'alemererwa. Yakola buli kimu ate kati omukazi omufirika bw'akugamba nti yakola buli kimu ayinza n'okubanga eri twagendayokko ne tunyenyanyenyaamu. Nejjukira ekiremyesi Katonda yakola ki? Yakikola. Kati maama yagenda mu kkanisa n'akaabira Mukama amuwa omwana ow'obulenzi. So kwe kunzaala era bwe yamala yanzizaako abaana bawala bokka 2. Kati ne mbanga nazaalibwa omulenzi omu mu baana 5 mu baana 7 abawala 7 nze nga ndimu omu. So babazaala 8. Okay, waliyoko ngamba mu maama mu maama twali 10 naye ngamba bano ab'omuddiringanwa bano abaali baddinganako baali bawala bokka. Waliyo omulenzi omukulu ddala kati awo nazzaako abawala. Kaakati kitegeeza nti nze okujja ku nsi bw'obanga okkiriza nti Katonda yatonda abantu era yatuleeta ku nsi najja nina omulimu ogw'okukola era gwe guno. Bwe mmala okkulira eyo ng'omuntu wa bulijjo kimu ne nyonoona ne nwana ne nyenda ne nkola ki ne nimba. Mukama yamala nampita n'aŋŋamba kati ebyensi kiro biyimirizaawo guno gwe mulimu gwange gw'oba okola. Okay. Kakati topic eno ya Manya Kyokkiriza gye tugenda oba ntutambuliramu ennyo era gye tugenda oba ntusomesa. Igwe ogambye wali mu Protestant. Wazaalibwa mu famire ya Protestant. Omulamwa guno osobola gukubako otya ekifaananyi okuzimbira omuntu ali eyo alaba ekifaananyi nti what we are going to be teaching n'asobola otegeera tema omusingi. Kakati tukimanyi nti ku nsi buli omu alina kyakkiriza. Oba okkiriza ki eyo yebeera enzikirizayo. Waliyo n'abakkiriza nti Katonda taliiyo naye ebeera ki? Nzikirizayo. So kaakati abantu bangi abakkiriza mu Katonda naye nga tebamanyi, balina a confused knowledge of God. Bigamba okubuzaabuzibwa mu kifaananyi kya Katonda. Katonda afaanana atya? Kakati ne baba nga basinza era nga banoonya Katonda gwe batategeera gwe batamanyi kubanga buli ddiini erina kyeyogera ku Katonda nga tekikwatagana kya ddiini ndala. Kyokka ate nga bonna tugamba boogera ku Katonda omu. So kaakati ekituufu kiri ludda wa? Nze bwe mba ŋŋamba nti laptop eno ya silver ng'ogamba ya green waliwo oli atagiraba. Kaakati nze bwe mba nga ndi mutuufu olina kuba mukyamu. Basically ku babiri kulina obaawo omutuufu n'omukyamu oba ffenna okuba abakyamu. Naye fembi oba batuufu tetuyinza kubeera batuufu. So kaakati ekituufu kino kyekyo
buli omu kyayayaanira okukola ki okumanya ate si lwakwagala kwaffe naye olw'okwagala kwa Katonda kubanga mu bayibuli oba okkiriza mu bayibuli kubanga ali abagamba mukwotinga bayibuli yammwe ffe tebitukwatako naye nga kale bayibuli sitowa y'amagezi era n'ekigambo kya Katonda mu kitabo kya Koseya essuula ey'okuna olunyiro lw'omukaaga agamba nti abantu bange bazikirira olw'okubula okumanya so ekizikiriza omuntu kubula kumanya Katonda kyasinga okwagaliza omwana w'omuntu kumanya si kusinza si kusaba si kukola ki wabula kumanya kubanga bw'onoomanya Katonda ojja kumanya engeri y'okusinza omanya engeri y'okwesaamu omanya engeri gy'onoofunamu obulamu obutaggwaawo so kati Katonda kwe kusalawo n'afunayo abantu simanyi bameka nenze ndi omukubo okuleeta okumanya okwo eri ensi. Okay. Katonda akufuna atya? Katonda kuyitibwa akuyita atya kati ng'omu ku abo abagenda okugamba ensi eno amazima? Kakati Katonda nze saanoonyaako Katonda yadde nga ngamba nali mu Protestanti naye nali mu Protestanti wa linnya nga sigenda mu kanisa sisaba sikola ki kubanga bwe ntyo bwe nali ndowooza nti nali mutuufu nga abasigaddeyo bwe balowooza naye Katonda ataggwaayo yakozesa enkola gye saategeera ngenda okwesanga nga ndi mu kanisa nga ndokose. Otuuka otya mu kanisa awo wetwagala? Nali nkola bizinesi tundu by'embaale mu kibuga kakati mwaka okutandikira mu 2007 2008 paka 2011 gavumenti ya Uganda yayiwa nnyo ssente mu masomero bayita USE Universal Secondary Education kakati na bizinesi yange nali ndiringa nnyo n'amasomero kati nga baŋŋamba wano waliwo omulimu lwaki temutuzimbira bizimbe nga gavumenti ezimba classroom blocks amayumba laboratories amayumba g'abasomesa bwegatyo nange nenjagala nfuneko ku ssente ezo nga nina kampuni kakati nina mukwano gwange eyalina obumanyirivu Ministry of Education alinayo omuntu wakolayo kati nenjagala tukole bizinesi eyo naye so nayagala amuse ku kampuni abeere shareholder naye akole nga akimanyi nti nannyini alinamu obwa nannyini kati omwami oyo yali amanyimuko eby'omwoyo bye simanyi ng'alaba nti ndiko obusibe tujja kwetegereza obusibe kitegeeza ki obusibe obw'omwoyo n'aŋŋamba nti oliko obuzibu ne bwe tunaakola tutya bizinesi tetujja kusakisidinga kujjako ng'olokose namusekerera neŋŋamba ye kati nze ndokoke naye kye yakola twalina okuregistaringa kampuni eyo okucyenyinga shares muweemu shares kakati njagala asayininga ebipapula twale mu register of companies kigwe naye afuuke shareholder ye kye yakola yaddukira mu church Mutundwe Christian Fellowship wa Pastor Tom Mugerwa bwagenda ne yeekweka eyo nze mugamba munnaye wuno nzize ntuuse ndi mukono ntuuse ku paaka oli luddawa yaŋŋamba nze ndi mu kanisa nze mu kanisa okolayo ki n'agamba nazze kusaba jangu kwera sigenda kuva mu kyaki wano gwe jangu oleeta ebipapula mbisayiningeko n'andagirira nefuna nengenda ku stage ya wa Pastor Tom neninya nengenda emutundu nali situukangayo kimanyiyo bwe ntuuka ku geeti ne mukubira kyoliwa yaŋŋamba yingira wano tusabeko okay nali saali muntu akyawa Katonda naye nga eby'omwoyo nali sibimanyi nga bwe ŋŋambye nti nali mu Protestant walinnya nga ŋŋenda mu church waliwo ekifo kye bayita abapya we batuukira nange ne ŋŋenda naye olwatuuka awo lwali okutandika okusaba omutwe ne gutandika okunnuma ne mbanga ayagala okugwa eddalu ng'oyingidde mu church kakati mu kaseera ako kumbe emizimu gye gyali gikola ki gikutawaanya gidduka
nanti tegikuleka bwere ndaba abamu baggwa abakoneze saagwa wabula omutwe gwannuma nnyo nentuuka n'okusumululamu omusipi n'ensiba abasumba ne bajja ne baŋŋamba gamba ekigambo kimu nsonyiwa okumaliriza emizimu ne gikola ki negigenda kaakati ekyaliwo ekyenjawulo kye nalaba kubanga nasigalamu mu kyaki saavaayo yali periodi ya kusaba na kusiiba okwa Desemba 2011 so nasigaliramu mu kyaki kubanga nasanyuka nazuula nti wabaddewo ki ekyenjawulo munnange kye nasooka okulaba natandika okuloota. Luli wali toloota? Nali kujjako mpozi nga ndi muto naye nali mmaze emyaka egiwera nga siroota era nga sijjukirangako kirooto kye nali nkoze ki kye nali ndoose. Bwe ntandika okuloota byonna bye naloota n'ekyasookera ddala kyatuukirira. Ki ekyasooka? Wasooka kuloota ki? Ekirooto ekyasookera ddala naloota nga njawukanye ne mukyala wange nga mulese mu maka ag'amaanyi ennyo nekituukirira nze nga nsula mu boys quarter era eyali akikoze namulaba yali mulamu mu kirooto era bwe naddayo ne ŋŋamba omukyala yayita n'olukiiko n'agamba gwe lwaki ogamba bwoti kuba namugamba nti nina kye nalabye mulamu gundi ng'akola bwati ne bwati ate omukyala ye yayita meeting n'ayitiramu n'oyo nze mbitebye nnyonnyole lwaki ŋŋamba bwe nti mu kirooto mu buliwo mu kirooto wakiroota nakiroota bwe nzirayo eka n'ennyumiza omukyala nti nafunye ekirooto bwekiti ne bwekiti nga twawukanye nga twawukanye naye mulamu gundi yabaddemu ng'alabika nga yakoze eki yakituusizaawo. Munnange wayitawo ebbanga ttono bwe namugamba bwe ntyo yayita olukiiko omukyala era n'ayitiramu n'oyo mulamu wange nze nnyonnyole lwaki njagala okuleetawo lwaki oyagala oleeta akacyankalano mu famire naye mu myezi ena twali twawukanidde ddala era ng'oyo mulamu wange yali akoze atya nyini kukwata mukyala wange n'amutwala. Lindako owagenda ne bakusabira owagenda mu kyaki omutwe ne gukuluma then emizimu ne gigenda watandika okuloota era nga buli byoloota bituukirira nga bwe wobiroose kyewasookerako okuloota gwe kwawukana na mukyalawo era ne kituukirira. Kati omukyala yawa nsonga ki nga mwawukana? Omukyala bwe namugamba nti munnange mukwano bbanga lyesibaddeyo wano mbadde mu kkanisa era nalokose baalinga gwe bayiridde kamulali n'agamba ye tabeera naki namulokole mu nnyumba era okukakana oli mulamu wange yamutwala mu baserikale ne bayiyawo sitore eyatwawula so ekyo ne kituukiriranga mwawukana. Kati ekisooka sagala kwanguya njagala tucekinga wa time nga tusomesa naye njagala tutuuka ddi Mukama okutikka buno obubaka? Kakati mu luzungu bakiyita gradual. Yes, I know it's a gradual process. Step by step. Tekyaliwo mulundi gumu. Kubanga Mukama Katonda bw'akuyita asooka n'akulaga gwe kyolina ekiri mu ggwe ate nga ye yakikuwa biseera ebisinga tubeera n'ebirabo naye nga tetubimanyi oluusi nga tubimanyi naye nga tulowooza byakukozesa wano mu nsi naye Mukama bulijjo yaba yakola ki era abituwa lwa mulimu gwe. Kati nja kuwa example Bayibuli etugamba nti Musa yali ku ttale ng'alunda ekisibo kya Yesero mukoddomi we n'alaba akasaka nga kakola ki akaaka omuliro naye nga tekasirira. Kakati n'awulira eddoboozi bwe yagezaako okugendayo eddoboozi ne limugamba nedda tutuuka wano jamu engatto. Ekibuuzo ekyasooka bamubuuza eddoboozi lyamubuuza oba kale Mukama yamubuuza nti oyina ki mu ngalo
kikyokutte mu ngalo ko Musa nti guno muggo naye olowooza Katonda lwaki yabuuza yali talaba Musa kyalina yali agulaba naye yabuuza kumanya oba yabuuza kwalaatinga Musa nti olina ekintu kyensobola okukozesa nga ekyamagero era omuggo ogwo Mukama we yamugamba n'agusuula wansi ne gufuuka omusota n'agamba kale gukwate Musa yali atidde n'amugamba gukwate n'agamba genda ewa Falaawo era buli Mukama kye yagambanga Musa okukola ng'akozesa muggo ogwo nga gukola ekyamagero era omuggo ogwo kintu kya nkizo nnyo mu nzikiriza ey'Abayudaaya kikabonero ka bulunzi yesebo kakati nange Mukama bwampita yasooka kundaga kirabo kye yampa ekirabo ekyo nga ye kalaamu yange n'aŋŋamba nti ogwo gwe muggo gwa Musa n'aŋŋamba nti buli kyanaŋŋamba nga okukola n'enkiwandiika ng'eggulu likola buli kyakulaga buli kyandaga n'enkiwandiika ng'owandiika kasita mpandiika ng'eggulu likozesa ekyo kye mpandiise era ndi muwandiisi w'ebitabo naye ebintu by'empandiika Mukama yabiŋŋamba ly'eryato lya Nuuwa ebiri mu bitabo by'empandiika ly'eryato lya Nuuwa abanaasoma ebitabo ebyo ne batwala ebyo Mukama by'aŋŋambye be bagenda okufuna obulamu obutaggwaawo. Kati Mukama abikuwa atya? Obiroota? Kubanga ndeeseeko wano abantu abasajja ba Katonda abagamba baweebwa omukisa ogendako mu ggulu ne balaba Katonda ne balaba eggulu we lifaanana. Kakati ggwe bino by'owandiika Katonda by'agamba nti bino by'oba owandiika abaana bange basome, abikulaga atya? Na kino njagala awuliriza oba atulaba akitegeere nti tulina amaaso ga mirundi ebiri. Tulina amaaso gano ag'omubiri agalaba bino ebintu ebikwatibwako ebiri physical ebiri physical nti eno laptop ne tuba n'amaaso ag'omwoyo. So oyinza okulaba ng'okozesa amaaso gano oba okulaba ng'okozesa amaaso ag'omwoyo. Tulina amatu gano agali physical agawulira bino ne tuba n'amatu agawulira ebintu eby'omwoyo. So kitegeeza buli kye tulina tukirina emirundi ebiri. Tukirina emirundi ebiri kubanga olina omubiri olina n'omwoyo. Kati buli ekiri ku mubiri n'omwoyo gukirina ebintu ebisinga. So kaakati nze engeri gye nfunamu obubaka buno nkozesa amaaso g'omwoyo. Mukama yabindaga sibuuza kigwawo bugwi n'okiraba n'enkiraba sere bisinga nga neebaseeko era nkukakasa nti teri yali alabye kintu ky'omwoyo ng'akozesa gano amaaso taliiwo kubanga tekisoboka dimensions za njawulo. So kaakati oba okiyita kirooto oba okuyita kwolesebwa kasita kubanga kulaba kwaki kwa mwoyo. So kaakati nze obubaka buno mbufuna mu nsi y'omwoyo. Kati ogambye nti waliwo abagamba nti bagendako mu ggulu oba ne mugeyeena ne balabayo kino na kino. Nze ndabise mu maaso ga Mukama Katonda emirundi mingi naye tebaŋŋambangako nti wano wooli mu ggulu. Kale asaamike ge mannya gange Unique Media gy'oliko anabagaye ku kamera ero nnyina Dani naye ambuzaabuza oba ye Dani kale Dani yali ku kamera era nga buli kimu ky'olaba oba kirungi oba kibi aŋŋambye nnyongereko Dani kyazze ye kyazze. Kale tuli ne Captain tunnyonnyola tugeye ye Captain wa Mukama era atugambye ebintu by'alaba biraba n'amaaso ga mwoyo byawulira biwulira n'amatu ga mwoyo. Njala bajjukiza ne tunagenda wala nti bye twogera ffe tulowooza ge mazima ate era nga tukimanyi nti ge mazima. Ebintu bwe tubyogera wano tekitegeeza nti tulina gwe tulumba
oba tuyina bitupromotinga. Bwe tuba tulina kye twogedde wano nga golaba omusumbawo apooso somesa n'omuntu wo g'okkiririzaamu engoye ze twogeddeko wano azifiitingamu si buzibu bwaffe, then muba mulina kwetereeza, si we kiri mugana. Kale atugaba tunyumya era tugaba tutambulira ku mulamwa ogwa Manya Kyokkiriza. Manya Kyokkiriza tugaba tutegeera Manya Kyokkiriza tujaba tutegeera eddiini zaffe ze twagala ennyo zaavaawa, zaatandika zitya. Kyobalaba mbagamba oba owuliriza episode zino kimanyi zigenda ba nnyingi, amatugo gaggule owulirize bye tugenda okwogera ng'oli open minded ng'ate toyina bias yonna, because obeera ng'olina bias n'ekituufu ojja kiyita ekikyamu. JS Medical Hubs bagamba nti banoonyeko kweza ennamba zolaba ku screen yo ababe nga bakujjanjaba. Then dina events oba timba butimbi oba olina emikolo gyonna, mbaga, birthdays, byonna banoonyeeko budget gy'olina gye bajja okutemaatema okulaba nga bajjamu omukolo gwo ne gulabika bulungi. Ebintu bya simanya baluni tezaamaze tubiveeko, munoonyeeko ajaba omukolo gagutimba bulungi nnyo gulabike bulungi ng'ate ku ssente entono. Ennamba eyo endala gy'olaba ku screen ya adverts, so tunoonyako n'otuwa business tumala tukola tutambulira wamu. Then n'ebirala byonna ebikwatagana ku Unique Media osobola okutunoonyako era kweza ennamba. Waliwo WhatsApp group gye twaguddewo aba Unique Media, gw'ayagala ojoyininga osobola era okutunoonyako kweza ennamba n'oba ng'ate tukuteekayo n'oba ng'ate obeera mu WhatsApp group eyo. Ekya kamera kyo nkyomulanga nkyagukuba, naye mbadde njala yisaawo nti oyo yenna ayagala okubaako ssente oba kintu kyonna oba kyonna kyoyagala okutuwa mu gundi yaffe ey'okugula kamera, ogenda kuba oteeka obuyambi bwo kyonna ky'oyagala okutuwa, engeri gy'oyinza okiyita ku account number. Yes, account number ze tugenda oba nga tukozesa, si mobile money oba Airtel money, because twakizudde nti Airtel money ne mobile money ebizibu bye tuyitamu kyangu nnyo okuzikozesa ne tutafuna kituufu kye tubadde tukola kitusondera. So tuteeke ku account ekintu kyonna ekikwatagana ne kuyamba ku kamera, tukozesa account eyo gy'olaba ku screen, kwoba oteeka obuyambi bwo bwonna. Account ya Centenary era ng'eri mu mannya ag'akasajja Samuel. Kale Captain, osembyeyo ng'ogamba nti mirundi mingi gy'osisinkanye Katonda, naye takugambangako nti lino ggulu. How sure are you nti omiitinga Katonda, si birala? First of all, ekigambo ggulu origini yaakyo kitegeeza ekifo ekikusike, secret place. Eggulu. Yes. Eggulu kitegeeza secret place, kifo kya kyama eri abaana b'abantu. Era Yesu yagamba nti teri yali alabye ku Katonda okuggyako ye eyava mu ggulu n'oyo ye Yesu gw'asalawo okulaga. Okitegeera? So kaakati nze ndabise mu bifo omuntu wa bulijjo be yaligambye nti ggulu, naye nze ŋŋamba ndabise mu maaso ga Katonda. Oba ekifo ekyo kiri wano ku nsi oba kiri ludda wa, naye it is not a physical place. Kifo kya mwoyo, era bye tulaba byonna buba bubonero. Kiddamu buli akugamba nti yalaba Katonda
yalaba kabonero kubanga teri amanyi bunene bwa Katonda saizi ya Katonda naye Katonda akulabikira mu bubonero okusinziira ku mulimu gwa kutuma. Bw'abanga akutuma ayagala olabe amaanyi ge akulaga maanyi ng'ayagala olabe amaanyi ge ajja kulaga maanyi. Nze bwe batuma andabikira mu kifaananyi kya muntu kubanga nina okuyigirizibwa. Bwe naafuna entiisa ate sijja kujja nsomese, sijja kuyiga kubanga obwongo buba bukoze bitya, mayindi eba etidde. So kaakati Yesu abeera muntu. Katonda ndabyeko Yesu ne kitaawe gwayita kitaawe Katonda waffe ye yennyini yagamba nti kitange bwe muyita Katonda bwe muyita Katonda ye kitaawe. So kati nja kumuyita kitaawe. Mbalabyeko ababiri nga bali bonna emirundi era egiwerako. Katonda ng'ali wano, Yesu ali wano. Yes. Ng'oyimiridde awo. Nze ne mbayimirira mu maaso ne bampa obubaka bwe baagala ntuuse eri abaana b'abantu. Kale, let's dive into the obubaka. Obubaka nga bwe ngambye nti bubadde gradual. Yes. Nja kusooka n'obubaka obwasooka. Era obubaka buno kyengenda okwogera kijja kuddamu ekibuuzo ky'ombuuzizza nti okakasa otya ntono Katonda yakola ki gwe walaba gw'olaba oba gwe walaba. Bayibuli etugamba nti omuntu bw'ayogeranga ekintu nti Katonda ŋŋambye ekintu ekyo ne kituukirira awo mumanyanga nti Katonda yakola ki ye yakyogera. Naye senga omuntu akereyiminga kubeera nti Katonda yamugambye ekintu kyayogedde ne kitatuukirira mumanya nti yali ayogedde bibye era oyo temumutyanga. Bayibuli bw'etyo bw'egamba mu kyamateeka 18. So Katonda kyayogedde kituukirira. Waliwo n'obubonero obukituukiriza. Kati olugendo lwange okutandikira ddala okuyitibwa nina story kirabika ng'ekintu ekitono naye nze kunze ky'amaanyi kubanga omuntu yampa ekalaamu saagitunulako nasuula nsuule mu nsawo kubanga nali mu bwangu. Naye ekiro mba neebase. Kalaamu ye peeni. Mba neebase ne nfuna ekirooto. Ekirooto kino twali wabweru w'ekkomera, abantu bangi ddala, simanyi event yali ki. Kaakati omusajja n'ava eri ng'ayambadde yali ayambadde ebyeru munda naye nga ayambadde uniform yali nga ya poliisi naye nga bwa buyinza. Kati yajja n'atuyitamu n'ayita mu bantu n'ayingira ekizimbe eky'ekkomera. Yafuluma n'omukyala ng'akutte omwana mu kirooto. Kaakati bw'afuluma n'ayagala nga omuntu obuyinza ayagala okusumulula omuntu okuva mu kkomera, yayagala abeeko n'ekiwandiiko ky'awandiika asumulule omukyala ono naye teyalina kalaamu. N'abuuza emirundi 3 ani alina peeni wano, ani alina peeni. Kaakati ku mulundi ogwokusatu mu nkuyanja y'abantu abaali awo nze navaayo ne peeni. Ate mu peeni zinalina ennyingi mu kaseera ako. Eri gye bampa eri gye nali sinaba nakutunulako gye nakwata ne muwa. Era yawandiika ng'ava ku right ng'adda ku left ng'Abayudaaya bwe bawandiika. Kati obwo bwe bubonero obukulaga nti ate ani awandiika, ffe tuwandiika bwe tuti, ani oyo awandiika. So kabonero omuntu oyo ateekwa okuba nga wasayidi eyo. Kakati n'asumulula omukyala oyo. Bw'asumulula omukyala mu kirooto, ne nva mu kirooto n'adduka straight ne nkwata ensawo ne ncekinga epeeni eyo gye baali bakoze eki bampadde. Ngenda okulaba ng'eriko obubaka. Munda kwaliko akapapula nga kaliko spring nga bw'osikayo bw'oti kavaayo, bw'okata ne kaddayo. Kwaliko obubaka obugamba nti therefore go into all nations and make them disciples. Matthew 28:19. Kati makati nga waliwo world map. Then wansi ne kagamba nti because the world needs the living word of God more than anything else.
okuddamu mu Luganda yaga nti mugende mu mawanga gonna bafuule abayigirizwa. Kiva mu kyawandiikibwa mu kitabo kya Matayo ssuula eya 28 19 gye bayita Great Commission ye yali ku kapapula ako ye yali kapapula ako then ne world map meaning nti message eno yansi yonna kubanga Mukama wansi nga kawandiikiddwako nti kubanga ensi yeetaaga ekigambo kya Katonda okusinga ekintu ekirala kyonna. Ensi yeetaaga ekigambo kya Katonda okusinga ekintu ekirala kyonna. So kati kwe kunkomissioninga Yesu yali ankomissioninga okugenda mu mawanga naye nga nja kukozesa kalaamu. So the fact nti peni yali sinaba nagitunulako ng'eri mu nsawo naye nendaba ebigiriko ebiri munda eri nga sinaba gitunulako ekyo okakafu nti ddala ono Katonda ate okubanga yali akola ki n'engeri gye yampeebwamu saamanya kubanga yava Canada. Zagabibwa ba missionaries ab'e Canada ne bagiwa omwami oyo somewhere just no meeting omuntu casually n'agimpa. So obwo bukakafu bumu nti Katonda yali akola ki kubanga sitaani tayinza kwogera ebyo. Kakati okuvaawo nafuna ekirooto ekirala nga waliwo engeri ya crusade ewaffe eyo mu Eastern Uganda. Naye nze saamanya nze mu kirooto kye nalaba abantu b'ewaffe nga boogera olulimi lw'ewaffe. Nze ndi musajja mugwere okuva e Budaka. So mu kirooto muno nasisinkana abantu nga boogera olugwere kati ne mbabeeramu mu makkati nga nera kye mbagamba nti bannaaye essaawa kano ke kaseera ke mbadde ninda bulijjo akakisa ke mbadde nsabiriza kati kafunye abantu baffe mukola bwe muti ne bwe muti naye essaawa etuuse mulokoke. Nga njogera mu kirooto naye nga I have no idea. Kati bwe navaawo ne nsisinkana mukwano gwange naye weewaffe eyo mba munyumizaako yaseka nnyo nanga nti omanye kinsesezako nze nedda nti ndi omu ku bantu abali mu kuorganizinga crusade naye kisinze okunsesa kwe kubeera nti n'ebigambo bye wawulidde oyogera gwe mu kirooto ye speech gye tuteeseteese okukola okuwa. Era olukiiko olwo lwali lukubizibwa Bishop Joshua Lwere. Joshua Lwere abadde ne title bagiyita simanyi the national overseer of born again something. Naye nze nali simuwulirangako namulabira ku crusade eyo. Era essaawa bwe yatuuka ekyo ekirooto nakifuna wabulayo emyezi 2 nga crusade tennabaawo era nga sigiwulirangako era yatuukirira. Obwo bukakafu obulaga obutambulira ku kiwandiiko kiri nti bw'ayogeranga ekintu ne kituukirira Abakatonda. So era essaawa bwe yatuuka eya crusade eyo yali ya nnaku 4 nafuba ne ŋŋenda okuva mu Kampala bwe naliyo kubanga reason yange ekyantwala kyali ki nalina reasoning egamba nti Katonda takulaga kintu bwereere. Wabaawo ensonga lwaki akulaga. So kati nze yandaga crusade eno wateekwa okuba nga waliyo obubaka so nali nnoonya bubaka era nabufuna. Ekiro ekisookera ddala kye nasuula mu crusade eyo nafuna era okwolesebwa nalabika mu maaso ga Mukama Katonda kitaffe ne Yesu Kristo. Taata yali atudde mutabani ng'ayimiridde. Nze ne mbayimirira mu maaso kitaffe taata n'aŋŋamba nti genda ogambe Abasiraamu nti buli kye baagala buli kye bansaba nze njagala twetegereze bulungi nnyo. Taata agamba Abasiraamu basaba ye naye buli kye bamusaba kyakwasibwa Yesu Kristo nga bwamusongamu eyali ayimiridde. Taata aŋŋamba tigenda ogamba Abayisiraamu nti buli kye bansaba nze kitegeeza basaba ye kyakwasibwa Yesu Kristo omwana wange. So obubaka bwebwo Abasiraamu buli kye basaba kubanga nze mmanyi Abasiraamu basaba Allah. Nange kye mbadde mmanyi wano asaba ani? Allah. Ate era bakkiriza Mukama tazaala Katonda tazaala. Kati oyo Allah yaŋŋamba kubanga gwe basaba kubanga yagamba kye bansaba
ate nze mmanyi basaba ani? Allah. Kyakwasibwa Yesu Kristo. Omusiraamu amanye nti byonna byasaba zino eswala 5 ez'olunaku byonna bye bakola nga basuubira okulaba ekisa kya Allah kyakwasibwa Yesu Kristo. Kati bw'okola ebyo byonna nga toyise mu Yesu oba oyonoona biseera. Bwe bubaka. Kitegeeza oba tokkiriza Yesu. Bw'oba tokkiriza Yesu by'osaba omala biseera. Bwe bubaka obwasooka. Era waayitawo emyezi 3 nenfuna okwolesebwa okulala. Mu kwolesebwa kuno nesanga ndi Mekka, ekibuga kye bayita Mekka, abasiraamu gye balamaga, ekibuga ekitukuvu eky'Obuyisiraamu. Mekka. Mekka waliyo omuzikiti. Mekka si gye bakolera hijja? Hijja. Mekka waliyo omuzikiti gwa square bwe guti. Baguyita Masjid al Haram.